Pale muli mutya kasibye nti no muli bulungi. Lero njagala mumanyeeko ekintu. Nyanze lighton. Kubanga ebiseera ebisinga mugenda ne mulaba abantu naye nga temumanyi really kiki. Nze gwe mulaba wano ndi muntu muwombeefu. Ndi muntu mukwata mpola. Owulira. Ndi muntu mukwata mpola nsobola okuwa omuntu chansi ne muwa chansi ne muwa chansi. Naye kambabuulire. Bwe mba nga nkuwadde chance mu bulamu bwange ne nkuwa chance esooka ey'okubiri basically ne nkuwa chance nze ze ndowooza nti nno zeezo ne ziggwaayo mukwano koobaani kasita nkusala mu bulamu bwange oba ogenze so anybody ali attached to me ng'oyina kugamba nga waliwo akantu akali ship relationship friendship bichi ship anything kasita nkuwa chance n'ogizanyiramu sidda mabega so n'olw'ensonga eyo mwabali eyo nga muninako akakwate nga mulooza nti mujja kubeera eyo mukole kacica yenna yina gwe mulya gwe mwagala mbulayito naabeere nga ajja kupickinga up pieces ekyo sigenda kikola okitegeera bwe mba nkusazeeyo mba nina ensonga zange lwaki nkusazeeyo so n'olw'ensonga eyo tembeereeyo ne mulowooza nti no you will do this you will do that and I will pick up I will not pick up. Bwe mba nakusalayo weesootinge weechekinge. Okay? Koobaani wuliriza bulungi. Koobaani. That is me. Nti my decision ebeera final. Erwawo okutuukibwako naye bwe mba ngituuseeko ebeera final. Ndi mukyala mukakamu naye ndi mukyala mukambwe mu. I have my own principles. So nobody can come and cross my boundaries. Nobody can come and make me change my principles. N'olw'ensonga eyo. Meba abaninako akakwate mwenna. Okuva n'olwaleero mukiwulire. Nammwe abataninako kakwate from today. Mukitegeere. Nti bwe mba nnyiize. Oluusi ebintu ebimu sibijjukira na bijjukira. Have a good one and God bless you.